Yes, Katikiro Charles Peter Mayiga munnamateeka ayogeddeyo avuddeyo n'avaayo nayogera ku by'okuba nti yabadde n'omukono ku kukwatibwa kwa Lumbuye ng'era yafujiridde mu ssente mpitirivu ddala ng'abantu bakigamba. Katikiro Mayiga agamba nti omuvubuka tamulabanga nako tawuliranga na byayogera naye awulira abantu bamwogerako nnyo nnyo ku intaneti era nga ye talina na budde bumuwuliriza kuba abantu ennaku zino batandika okuba nti bakozesa intaneti okuba nti boogera ebyaswakaba okugezaako okuba nti bafunamu akasente. Lumbuye lwaki olowooza bamususpectinga okuba nti oba oliawo Katikiro yabadde mu mukono gw'okukwatibwa? Bingi ebyayogera Lumbuye nga biva nga bigezaako okusatulula Obuganda, Abaganda ne Uganda namba era ng'oba oliawo ne bannakibiina kya People Power okuli Nambooze n'abopposition abamu bagamba nti kyabadde kituufu okukwata omwami oyo kubanga abadde ayiseewo mpola mpola, yatuuka n'ekiseera okwagaliza abaana ba Nambooze okufa, ye okufa, Muhammad Nsereko okufa, Katikiro okufa n'abantu abalala okufa. Oba oliawo mbu Uganda eryoke efune enkyukakyuka. That is inciting violence era nga abantu bagambanga nti anytime from now omukulu ono asobola okuba nti yes aleeta obuzibu mu ggwanga. Byetugenda okuba nti tukutuusa ku Lumbuye aliwa? Yes, Katikiro lwaki oba oliawo yava asongebwamu oluna okuba nti yagwayo Lumbuye bazaana kyabawanga Lumbuye ssente okuba nti asatulula Obuganda era yalina kigendera ki ekyokwogera bannamateeka ne bannamagye okuba amasasi. Ani ali behind that? Tugenda kuba nti tunyumyanyumyamu wano twogeremu ompe opinion yo. Ankwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, Rich Boya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula nange nkusa munye ekitiibwa Munnayuganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. I respect you so much, big up on yourself there. Nkwagala nnyo blood. Now Uganda ekyali mukusatira, tuli mu politics, political fever whereby almost everyone speaks whatever they feel like. Buli omu ayogera kyayagala at any time. Tafaayo oba agenda kosa mulala oba kiki ekigenda okukola ekirala as long as bo bayitawo. Ye system eri Kampala Uganda wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Lumbuye baamulya naye ng'ate mu kumulya waliwo engamba ezivuddeyo nga basonga mu kabaka wa Buganda amanyikiddwa nga Charles Peter Mayiga nti oba oliawo ye yabadde mu lukolo okukwata musajja mukulu Lumbuye. Lumbuye anajjukira ebigambo yayogera ku Peter Mayiga n'amuyita omubbi omukumpanya n'agamba nti ayagala kuvathrowinga kabaka wa Buganda mu ntebe, n'agamba nti yamulyamu olukwe namutwata mu State House namuwa obutwa mpola mpola, n'agamba nti akolagana ne gavumenti okuba nti oba oliawo balemesa Obuganda okugenda mu maaso n'okuggyako kabaka. Byebimu ku ebyenzijukira Lumbuye oba oliawo byayogera era nga Lumbuye yasiga ekifaananyi kibi nnyo ekya Katikiro ekyatuusa n'okukyayirwa Katikiro n'okudiibuuda n'okutyoboola ekitiibwa eky'omukulu Charles Peter Mayiga munnamateeka era nga ye munnamateeka tiyasobola kuba nti amuddamu direct wabula yagambanga nti abantu bakozesa intaneti okuba nti babaako bye beekolera si kusiga bukyayi nga bigenda mu maaso n'okuba nti bikolerwa. Waliwo olunaku bagenda mu maaso n'okuba nti babika kabaka era banumiriza Charles Peter Mayiga okuddusaamu kabaka e Nairobi ebifaananyi bye batambula nga biri ku timbagano gwa intaneti. Yes, ne bagamba nti Katikiro yasazeewo okuba nti atwala yes e Nairobi musajja mukulu amanyikiddwa nga kabaka wa Buganda Red Mwenda Mutebi owokubiri mpola mpola. Yes, wanene Lumbuye yagenda mu maaso n'okuba nti amubika n'agamba nti yafadda era bamukweka. Yagenda mu maaso n'okwogera ku Buganda ebintu eby'enjawulo era nga yatutegeeza nti Madamu Najinda yes nti yeebaka n'abasajja ab'enjawulo in terms yagezaako okuyita Mama Najinda nti malaya. Kino nno kyasobola okuba nti kireeta obuzibu era nga oba oliawo kyawawaza amatu g'Abaganda. Yagamba yategeeza ensi nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Petero Sematimba ne gurupu ye bwe bagenda mu maaso
n'okuba nti oba oliawo beebaka naye ekintu ekyatobula obuganda n'obuganda kati n'eŋŋamba ezigenda mu maaso n'okutambuzibwa kiteebereza okuba nti mbu Katikkiro oba oliawo yabadde mu move eno naye ng'ate yavudde n'agamba nti nedda ebiseera ebinoonya Lumbuye tabirina n'ebimukwatako tayagala kubimanya yali mu kufokasinga mu nsonga za Buganda. Ono yategereza nti Kabaka yagenze kufuna bujjanjabi obwa alaji obulala asobola okuba nti adde engulu atebenkere yes addemu kulamula Namulondo nga mulamu ddala. Kikyo kyogerako Lumbuye ani gwe yakosa ani gwe ataakosa, yali activist oba yali wannabe? Agenda mu maaso n'okuba nti opa opinion mu comment section tosobola okuba nti tukomawo mpola mpola. I respect you so much, I love you so much. Webale kuba nti otambula nange ebbanga lyonna. Bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maksudi Junior. Go ahead, subscribe, tutambule fenna. Bye bye.